It is your channel nga tuba tusaako amawulire agoocha wano mu Uganda. Subscribe ati tewerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwetekayo videos empya. Akati Mama Jona tubadde tumanyi nti oluvannyuma lw'okubeerako mu lubiri emengo, oluvannyuma lw'okuba nti tubadde tumanyi yakyusiza ennyambala kati ye Shanita Namuyimbwa ngonna anyumidde Gomesi, mwana muwala yabadde anyumidde Gomesi ng'oyinza ogamba enkyukakyuka, omanyi enkyukakyuka ya ddala, mwana muwala ono kati anyirira. Akati Bad Black olunaku olwaleero atulazeeko nti biri byakomye eri. Olunaku olwaleero atulaze nti tubadde tusuubira amazina amaganda, tubadde tusuubira videos okukyuka zibenga ddala nnyo okusinziira ku videos zabadde alina ennaku eziyise mabega nga tanagenda okusisinkana oba nga tanagenda mu lubiri emengo. Akati mwana muwala yafulumiza video ng'atulaga nti biri byakomye eri, oli Shanita Namuyimbwa yakomye eri. Olunaku olwaleero Bad Black gwe tulaba olunaku olwaleero. Akati Bad Black atulaze ku matruwa n'atulagako kuwaaka, era Bad Black we twogerera kati ebya Shanita Namuyimbwa byavuddewo, waliwo Bad Black Masolo Queen. Olunaku olwaleero ntiisa wutikidde ba members of parliament olunaku olwaleero nga omuvubuka avudde gy'avuddeyo mu kyalo nga bamusindise ne bamuwa ekirabo, ne bamugamba nti kirabo kino wakituusa eri Rebecca Kadaga, wajja kubaawo ekyenjawulo. Kakati omuvubuka ono yavudde mu kyalo ng'atemudde omwana omuto, omwana omuwere, omwana alina emyaka mitonotono, omwana nga tanaweza myaka 17 oba 12, nga mwana muto muwere. Kakati omuvubuka ono yagenze maaso n'okutema omutwe gw'omwana n'aguteeka bulungi mu paper bag oba yasabisa omutwe bulungi nnyo ng'oyinza okulowooza kirabo omuntu yakugulidde ekirabo. Kakati omuvubuka ono ekirabo kino yakisabise bulungi n'agenda mu parliament ng'anoonya ofiisi ya Speaker of Parliament Rebecca Kadaga. We yatuuseeyo security ng'eri gulugulu nga tasobola kumala gayingira, tasobola kumala galaba speaker ow'eggwanga mulambirira Rebecca Kadaga. Akati omuvubuka ono kye yakoze yagezezzaako okuba nti avira securities, aba security yagezzaako okulaba nti abayitako ayingire awe ebintu bino Rebecca Kadaga, ebintu ebitaasobose. Era aba security bagenze okebera nga mulimu omutwe gw'omuntu. Ekintu kino kyabattabudde, ekintu kino kya ntiisa. Tujjukira nti tuli mu kaseera ka elections, ebintu by'okulonda si bintu byangu, naye nga kyabadde kya ntiisa nnyo eri Rebecca Kadaga olw'ensonga nti weebuuza lwaki omuntu eyasindise omutwe gw'omwana, lwaki teyasindise omutwe gw'omuntu omukulu oba omuntu yenna, lwaki aba asindika omutwe gw'omwana, ye lwaki ebintu bino aba abitegeka bulungi ng'ekirabo ate n'amala n'akisindikira Rebecca Kadaga, Speaker of Parliament. Ebintu bino bya ntiisa era okunoonyereza kugenda maaso wano mu ggwanga. Essaawa yonna tujja kubanga tumuwuliza atunnyonnyole era atubuulire kiki ekigenda maaso.